Avuganya ku kifo ky'omubaka wa Busiro South mu Parliament Matiya Lwanga Bwanika akakasiza abalonzi ba Busiro South nga bw'atagenda kubasuulirira era nga wakubeereranga ddala mu bo ebbanga ly'anamalanga abakiikirira. Bwanika ng'abadde ku kyalo Nsaggu mu ggombolola y'e Kajjansi era nga abadde akanoonya nju ku nju ategeezezza abalonzi abasoose okumusimba ebibuuzo n'okumutegeeza nga bwe batalaba makulu mu kulonda ababaka batadda gye bali n'abategeeza nti ye wanjawulo nga ne bwabadde ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso abadde alabika nnyo kumpi okusinga ababaka bonna 8 abakiikirira disitulikiti eyo. Kubanga abasinga tukola bbala bako bulabi wano nga munoonya kalulu bwe mutuuka eyo tewali akomawo muddamu kulabika mu kulonda. Awuzisa tu temulabika sijja kuddiramu balala nze abannonda ku disitulikiti bayinza n'okubanga yadde nina constituency 8 babadde bandaba okusinga ababaka si weewaawo kitegeeza ki ate kyenjagala bandabire ddala nnyo okusinga luli kubanga mbadde sobola kulabika olw'obuvunaanyizibwa obunene naye ng'era mbadde ndabika ekyokubiri okulabika kwa chairman wa local government kuba mu bikolwa bwe banga mu nkabira wano mita 10 nga maze okuzimbawo ebizimbe nze ng'omuntu oba tonna kyonjagaza okujjako okulaba ekizimbe kiri n'okirabamu Matiya Lwanga Bwanika singa ogenda ekungulutali n'osangayo zikirasi mu buloko z'enzimbye bw'obanga tondabye nga Matiya Lwanga Bwanika kirasi mu buloko kale gituume Matiya. Era asabye abantu b'Ensaggu okumulonda kubanga afunye obusobozi n'embavu ezimala mu bbanga lyamaze kuba ssentebe wa Wakiso n'asuubiza okufaafagana n'ababbi b'ettaka mu kitundu kino kubanga abamanyi era abeesobolera. Mbadde mbikolanga binene nnyo nga bitwala ekitundu kinene. Njagala amaanyi gange obusobozi bwange okumanya kwange mbuteeke wano. Abo abasajja abatumanyiira mbasobola bassebo ne bannyabo ne kyenkola nkimanyi. Lwanga asabye abantu ba Busiro South okulonda Kyagulanyi ku bwa president okukaba muweereza ababaka nga ye abalina embavu n'obusobozi olwezidde okunywa. Basaba olunaku lwa 15 mugende mutiikinge Kyagulanyi nga president mumuteekeko omubaka amanyi kyakola mumuteekeko omubaka asobola okuyugumya abajoozi mumuteekeko omubaka nga si kyakayiga wabula nga azze okuweereza abantu. Bwanika mu kiseera kino ye ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso nga ku mulundi guno ayagala ababaka n'ekigendererwa ky'agamba nti kyakusitula mbeera z'abantu. Kyeyune nno, Beg Television.